Chairperson LC5 Iginatius Kiwanuka oyo yakoze amawulire wiiki yonna nakola emitwe gyonna nagimalayo naye nga kikyo nja kubanga nga kutuusaako mu masaawo mbaniriza mwena abali naffe akadenga kano katusuubire nti buli kimu kitambula bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi kigenda gitya gitambula gitya tusuubira nti buli kimu kiri bulungi ate nga nammwe bwe mutyo muli bulungi. Twalabye nti olunaku lw'eggulo the Right Honourable Speaker of Parliament ng'asinzidde mu lutuula lwa Parliament Abayise Bunambiro nti lutuule yavuddeyo n'aba ng'akoowoola Minister of Education and Sports okuvaayo balambulule ku nsonga y'omukulu LC5 w'e Nakaseke. Bwe njogeddeko awo mu ntandikwa nti akoze headline akoze amawulire yes wiiki yonna ku mikutu egy'enjawulo yawambye yagambye nti ministry eveeyo erambulule ku nsonga eyo nti chairperson oyo ajjawo obuyinza obubanga yoyono chairperson gwe njogerako nti ajjawo obuyinza obubanga addira ba teachers mu Nakaseke district abasomesa ekibiina kya P7 n'abawa mock exams mbu batuule era kino azze akikola era yakola nnyo amawulire wiiki ewedde n'ayatiikirira era yasabye Ministry of Education Speaker nti bakole ki batunule mu nsonga eyo era saawa eno wenjogera amawulire agaliwo nti ministry emaze dde okuba nga ate esindikayo abantu bagende bakole investigations oba bakole okunoonyereza ku nsonga eno bwe balaba oba bituufu oba nedda naye nga kyensobola okugamba nti ye chairperson Mr. Iginatius Kiwanuka ye agamba nti takiinaamu buzibu era yakikola ng'agendererwamu kubanga atumbula ebyenjigiriza mu Nakaseke era agamba nti kyajja kikola paka so long as abaana b'e Nakaseke tebapafominze bulungi era nno wuuyo waliwo n'abasomesa byawadde certificate abombo be bakoze obulungi n'abapromotinga ate abakoze obubi yabadimotinze oyo ye musajja mbula kalevu ekyo njasabiggo bwe bati we bagamba mbabeera musajja njasabiggo so bwetyo yakikoze nti yabawadinze abayise obulungi n'abapromotinga ate abalemereddwa okuba nga bayita n'abademotinga yagamba atumbula ki mutindo gw'ebyenjigiriza mu Nakaseke sebisigadde tayagala mmanya naye nga tuli awo byonna nga bikyagendera ddala mu maaso era ndaba nti n'olunaku olwaleero navayo ne mbagambako nti NRM yatandika exercise ey'okuba nga baverifyinga register update and verifications mu kutandikira ddala ennaku z'omwezi nga 13 era ne mbagamba nti exercise ejja kuba nga eggwako nga 17th ndowooza which is today which is tomorrow rather ejja kubanga eggwako so tulaba nti abakungu ba gavumenti ab'enjawulo beetanidde exercise eno era nga mwe muli ne Right Honourable Speaker of Parliament omukyala amanyiddwa nga Anita Mong asinzidde eri ewaabwe Bukedea district n'agenda naverifyinga amanya ge eri mu yellow book nga beetegekerera era wenkugamba nti beetegekerera muba mumanyi abantu bano beetegekera kalulu si baakuzikiza bano boolaba bano so yagenze n'aba nga verifyinga yadde n'abagambye nti ebitundu ebimu turn-up yabadde nfu nnyo nabo ne bavaayo ne bawa ensonga zaabwe bagamba nti mbu babalekeredde mbu bano babajjukira mu budde bw'akalulu nti bwe bagendayo bwe batyo nga babeetaaga bapudeetinga amanya gaabwe bapudeetinga registers bacekinga amanya gaabwe bamwegale oba bewandiise buto nti naye bwe bamala okuba nga babawo akalulu nga babula bo bagamba nti obwavu bungi bubanyiga era bo bagamba nti munnange tebalina ke bafunyeemu mbu wakirya yeesigalidde waka asinga balina ensonga zaabwe ze baawanga abantu ne bagamba nti bajja kuba nga beetabamu actually wasanganga areas ezimu nga abazze ku exercise kwe bali batudde ba supervisors batuukawo naye nga tewali bantu abamu bagamba nti tebaba mobilizinga
mbu era baali tebakimanyi nako ebintu bingi bye baawa naye at least district ezimu abantu bazze era bagezezaako okuba nga beetaba mu exercise eno abawererako ddala eno exercise ya NRM yokka NRM bokka kubanga bali ku update nga just yellow book so eno yabamemba ba national resistance movement bokka then eyo wenagwako then ndowooza ate y'abantu bonna ejjewo nayo abantu bagenze basobole okuba nga bakola ki ba update ngoba nga beregistering oba nga bakebera oba erinnya ly'omwe eriri oba nedda so ndaba district endala bajumbidde naye ezimu abantu bayogedde ebigambo nno mbubakoowu beetamiddwa tebalina ke bafunyeemu baleme basumbuwa enjala ebaluma tebalina kyakulya obwavu bungi bayogedde ebigambo bingi nnyo ebiwerako nti lwaki babajjukira nga akalulu nga kali kumpi ate kutuuka ntate we biba biwedde timbo nga batema so webityo bikyagendera ddala mu maaso naye nga yo exercise egendera ddala bulungi lunaku ojja kuba lwanca nga exercise eyo eggwako naye nga tulaba nti abakungu ba gavumenti ab'enjawulo beetanidde era bagezezaako okuba nga bakola ki nga batuukayo n'abantu ab'enjawulo abali royal to national resistance movement definitely bagenze bukubirire okuba nga beetaba mu exercise eno so nga omukyala nga Anita Among surprisingly she was an opposition yaliwa opposition yaliwa forum for democratic change naye nga womanya ebintu by'ensi eno era ne gundi even deputy speaker of parliament omukulu tayebwa naye yaliwa forum for democratic change naye kintu najja mpola oluvannyuma naye yavaayo n'atuwa ensonga ze yatugamba nti ekintu ekyaviirako naaba ng'asala eddiiro naye soga NRM mbu baamuliisa nnyo yagamba mbu oba oyagala kuwangalira mu opposition mbubeera mwavu mbu naye ate wofunamu kakasente batandika yalidde bamuwadde bikoze bitya so mbu yagenda n'akolamu kakasente n'akafunamuko ne batandika yalidde bamuwaddemu n'atugamba nti neŋŋamba nti kaŋŋende ndiire ddala so oyo n'atema n'akola ki n'agenda ebintu bwe bityo naye nga exercise ye kyensobola okubakakasa nti yo so far so good tubadde tetunawulirayoko kizibu kyonna nti oba kino kibaddewo oba kitambudde kitya egenda kubanga ekomenkerezebwa lunaku lwanca era tusuubira nti ejja kukomenkerezebwa nga bwe tubadde tusuubira nti eweddeko bulungi nga tewafunyeemu buzibu bwonna tuli wamu tukyatambula wamu era nga nkugamba nti omukutu guli gumu gwokka NCK teweerabira kubanga subscribing ringing that notification bell sharing liking sako n'okubanga oleka comment ekisobola okugamba nti muwoziye olugendo yalusimbu